tetusimba kusimba emiti si kye tukulembeza naye tugamba simba omuti ate era ogulabirire gukule. We are actually ffe kye twesibako tulinganga kubanga tupanalize ne NFA etuwadde emiti era we twali tulonkinga twagigabira abantu. Simba omuti ogwo ogulabirire ogutwale nga ekyobugagga gy'oli because bwe tulabirira environment yaffe kati naye ejja tulabirira gye bujja bwe tutagifeeko kati tulaba ebintu we bisaanawo. Ate remember ebintu ebisinga bye tupromotinga wildlife animals ezo zibeeramu ezo habitats miti green. So bwe mulamwa kati greening tourism tugezako kuzaawo butonde kulwanyisa abana abasenga mu butobazi abanoona entobazi ebyo byonna we are advocating for conservation so that tubeera ne Uganda eri gye bayogerako nga Pearl of Africa etwesimisa ffenna. Is it beauty first and brains or brains before beauty or so many beauty queens have faced challenges in our sika brains in the anti munange waliyo yagamba nti beauty lies in the hands of the beholder. Kati goyinza tunulira omuntu nogaye wabadde wamusingako naye nga n'ekirala obwongo kikulu olina okumanya ekintu kyoyogerako naye mu kumanya ekyo bino ebirala byeyongerwako yo composure ngeri kijoyimirira otambula otya oyogera otya ebyo byonna ensonga lwaki baba training eri nti physical appearance eno oyinza okuba nga sigga mulungi ennyo kalala asingayo naye nga ebintu osobola obyarticulatinga bulungi ensonga osobola ozoogerako bulungi ebyo byonna tubikulembeza. So bwombuza is it beauty first brains first byonna tubitwalire wamu naye ng'obwongo buno bukola kikulu kubanga tojja kwogera ku byotomanyi. Ekibuuzo kyange mumisinga Kiwanda nga yali minisita wa tourism okumumisinga watwalaba nti tourism yali ataddemu amaanyi nga alanga nnyo now. Sijja kulowooza omanyi buli omu alina weakness ye ne strength ye. Honorable Minister Kiwanda yakola omulimu gwe nga minisita. Yes, mu budde obwo yaliwo twakolagana naye era yakola omulimu gw'amaanyi. Naye tetujja kwerabira nti ne Honorable Mugara kuba ye yamuddira mu bigere right naye akoze ekyamaanyi kuba tulabye explore west explore north. So buli omu ajja ne strategy ye nsuubira buli omu abeera n'enkola ye engeri gy'akolamu ebintu. So really sijja comparing abantu obagamba nti maybe or not tuyinza omusubwa kubanga munnabyabulambuzi yali atumbula but nsuubira nti still ne ku platform gy'aliko akyasobolera ddala otumbula ebyobulambuzi bya Uganda. Teri kikugaana. Tourism is everyone's business. Teweetaaga kubeera nti oli minisita wa tourism olyoka otumbula oba oli kino wonna okolerawo. Mumulaba ekisinde kyammwe kino gyemugezaako okutumbula Uganda mulekeddwawo abo abayambyeko? First of all ministry eya tourism etuyambyeko etukwatiddeko mu baana bano mu ngeri za njawulo baba bakola activities abaana bano babeerako then sometimes they facilitate webito. So n'ebitongole ebyenjawulo you work accommodates abaana bano all through the boot camp. Muwa etuwa facilitation etuwa access to the national parks. So really abantu bangi abazze ne bano ba sponsors abalala bazze on board. So nze sijja kurelayinga nnyo kwabo abatulekeredde oba kyebali naye ngezaako okubiriza nti buli omu ajja twegatteko kuba omulamwa mukulu ate tourism yaffe ffenna bano baana bawala tubempawaringa so bajje batwegatteko tukolere wamu. Okay, amannya go nnyabwe era okolanga ani? Nze Sandra Nguna Sesaazi era nkolanga omwogezi wa Miss Tourism Uganda. Okay.